n'otula n'omuntu ku nnyonyi ng'akuliraanye ne muvaano ne mutuuka Brussels nga si mukwano gwo nga tomanyi na mulimo gwakola nga tonamubulya n'ebyokola mwejjeemu ow'enkwana embi bw'afuna chance ekwana abantu abamusinga okutegeera batambula ne bya iPod mu matu byediset tebibavaako n'omulabanga yenyeenya gw'owuliriza omuwa ssente gwakuliraanya alina okuwa ssente tomufuddeeko tomunyega ssente bantu nze era waliwo gwe nali ntambula mukwano gwange nga sigenze n'ediseti ne mugajjawo obugwagwa ediseti ozaagazaaki mbwa nti ngenda kutuula nnyo ne mugaato ogenda kutuula akuliraanye mugjeeko emboozi munyumye nyina mukwano gwange kiri ku rekodi era namukyazizza era sitole eyo njagala agibawe mbayigirize ku katikati sitole eyo njagala agibawe nensobola ogibbako akatonotono yagenda kwolidde London ayina akazinga ke yaliko kabagagga bokka kuba naye alinamu era namubaleetedde era sitole ne musaba agibanyumize naye bwe yaliko abazungu bamwewunya nnyo nga bawulira oluzungu lwawana ewaffe si lwabwe oli namubuuza kuba omuzungu oyo eyabuwulira yayina wano bizinensi era nayo sijja gyogerako njagala bagirinde wali kati yayina wano bizinensi namuga ova Uganda nti ye mpulidde mu njogera njiwulidde ne bawanyisiganya business cards bwe bawanyisiganya business cards olwaggulo nga bali ku ddina emboozi neddamu neekwajja buto okukakkana yamaliriza business y'omwami oyo omukyalo oyo yagimugulako ontegedde eri wano Kampala era be bamu ku basponsors bange abantaddemu ssente shene ebeerewo y'omu ku bannayuganda abalina ettooke eddene naye nga business yagula business esukka $1 million 3 nga teyina buloka yagula business e Kampala wano esukka $1 million 3 nga temuli mu buloka yenna n'ogu bwe yatuuka wano e Kampala ne boogera yalinnya ne basisinkana e Brussels ne bava e Brussels ayina omwana ali e London n'omwana n'alinnya n'agenda n'asisinkana omuzungu final deal bagisiringira Nairobi nga temuli buloka n'ogu ekyo kye kitegeeza okuyiga okwana abantu ab'obuvunaanyizibwa nga naawe weetegese bulungi nnyo muyirekeraawo byediseeti nga muli mu bifo ebirimu abantu ab'obuvunaanyizibwa in fact nnyo byana abantu bange wano abatulabira Saudi Arabia simeyo okutwaliza ewamu ntira nnyo teekako abantu abamu abanyumya ku mboozi ze America London blabule yagamba naye kakalamula kitontwala n'onkonekitingako wakinange nengendako muyuza ensi naye ng'ate ennyonyi gy'alinnya esobola okubanga erimu abantu abayitamu pakeri kubanga zigenda za bitundutundu naye tasobola kugamba nti akozese tayimu eyo ayogereko n'omuntu omu olabira